Kwaniriza ate nenkwebaza okuba omulabi omulungi. Ndi ku Kiyovu wano the Golden Elephant mumanyiwo bulungi nnyo. Bw'obanga toli mupya mu bitundu bino ebya Nnyendo, Masaka n'okwetooloola saidi eri mu Kimanya, ab'Ekitovu, ab'Ekyalusowe waggulu eno, wonna Kayirikiti wano wansi, ku ssaza, abakyakaze bonna abajja mu kifo kino muva mu bitundu ebyo kyenkakasa kijja bwemi kyabakuza. Nkakasa nti ku Kiyovu wano mumanyiiwo bulungi. Naye naawe omupya bw'oba ojja ku Kiyovu wano okkirira wammanga bw'obanga ova ku lw'e Kampala kasita oyita ku Toto ey'omu Nnyendo round about eyo ogyetooloola n'okkirira. Ngadda ku Kyebukomansimbi oba ku Kyaviira Golden Elephant Ekiyovu ojja kuba okiraba bulungi nnyo nnyini ddala. N'enjovu ojja kuba ogiraba ekutegeeza nti ddala ntuuse ku Kiyovu. Naye n'ava sayidi y'omu Nnyendo osobola okuyitira ku paaka y'Ebukomansimbi wansi wa Nnyendo Public School awo n'ojja butereevu oba otuukira ku BAM petrol station mwoba otunudde then n'oyambuka mpola mpola nga adda ku welcome era naawe Ekiyovu ojja kuba okituukako bulungi nnyo. Kati gwava ku ssaza naawe ava Kyabakuza kijja bwemi. Kati gwava Kyabakuza kijja bwemi oluguudo olwo lukuleetera ddala paka wano ku Kiyovu. Oba okitegeera bulungi so gwe atamanyi Kiyovu aga amakubo genkulagiridde gakuleeta butereevu n'otuuka wano. Kati ndi ne mukyala Mariam ono omu ku bategesi mu Rafik Promotions agenda okubeera nga atunnyonnyola ku kivulu kye tulina mu kifo kino kyennyini ku lunaku olwa Sunday ku Easter. Easter enkulu omanyi tulina Easter Sunday ne Easter Monday. Naye wano twogera ku Easter yennyini Easter Sunday azze okubeera nga atunnyonnyola ku ki ekiri wano ate ayongere n'okutangaaza ku byenjawulo ebibadde biyitiŋŋana eyo ku Kiyovu kino bali boogera biri bano boogera bino so azze okubeera nga atangaaza ku mbeera eyo ate otegerere ddala ekituufu ekigenda okubeera wano ku Easter Sunday ojje nga toyina bweraliikirivu bwonna. Mukyala Mariam nsanyusa okusinkana nsaba obuuze ku batulaba obeeyanjuli. Ndaba n'abampuliriza mbalamusizzaako nnyo. Amannya Mariam mu Rafik Promotions nga ffe tutegese wano ku Kiyovu ku Easter kwennyini Easter Sunday era abantu mwenna tubakoowoola musuubire ebirungi. Tulina endongo ey'amaanyi ennyo SBL egenda kubanga etongoza bbeesi 2 wano. Tulina abayimbi bakulembeddwa Betty Mpologoma, Giovanni Luzinda, Witi n'abalala bangi. Okuyingira gugenda kuba omutwalo gumu ku mitwalo 2 era musuubire ekyenjawulo kubanga sawundi tulina nnene nnyo era nsuubira mu Nnyendo muno ffe tusoose okugireeta mu SBL egenda kubeera wano ku Kiyovu ku Golden Elephant Kiyovu we tugenda okukyakalira bannange ab'omu Nnyendo, ab'e Masaka, ab'e Viira Maria, Kalungu, Kyamuliibwa gye tubeera mwenna tubakoowodde bannange ab'e Kalagala, Lukaya, mwenna Matanga njagala muggweyo bannange ebirungi biri wano ku Easter Sunday wano ku Kiyovu. Bwenu ekyo mujje mu bungi mukyakale endongo ya SBL. Abasinga balina SBL bo gye bamanyi oba oliawo gye balabyeko mu bivulu eyo ebyenjawulo. Eno SBL egenda okubeera wano ku Kiyovu eyawukana etya oba oliawo ku bo gye babadde bamanyi enkadde? SBL eno kati eya bulijjo gye bakyakala si eno eya leero gye tujja okubaleetera. Kati tulina screen entimbe bagenda kubanga balabira ku ntimbe buli omu wanaabali ajja kubanga alaba wenna n'onogamba nti weekwese ludda weeno mu kabbalibbali ojja kuba olaba bulungi ekigenda mu maaso. Screen gagadde zigenda kubeera buli wamu. Na buli wamu zigenda kubeerawo zigenda kubanga ng'obusimu buli we akugamba nti simanyi ndi siri ku stage awo kumpi simanyi aba VIP bansiikiriza nti ate nze ndi wala ne stage sijja kulaba. Bino si byakunuuka nsingo gojja kubeerawo oli ng'olaba butereevu ekigenda mu maaso bannange muggweeyo kwolwo kigenda kubeera kyanjawulo nnyo ku luno. Bannamasaka mwenna Greater Masaka mwenna mbakoowodde mujje.
ekifo kino kiyovu wabaddewo ebibungeesebwa ebitambula oba oliawo abasinga ne bagamba nti oba ensonga lwaki n'abantu oba oliawo tebakyajjawo bulungi ng'ebimu ku byo bagamba mulimu obubbi abayaaye b'omunyendo bajjawo n'ebirala ebigenda mu maaso bwe bityo ensonga eyo oyinza gitangaazaako otya n'okunnyonnyola omuntu agenda okujja mu kivulu kino ajje nga yeetegese bulungi asinga nti katika essimu yange nina gireka waka oba oliawo n'okweraliikirira wano nawali bajje nga basuubira nti security eri gulugulu bajje nga bagumu tebeeraliikirira nti waliwo obubbi kubanga munange bayinza okweraliikira nti waliyo obubbi ne bagamba nti sijja kugendayo bajja kunziba naye bajje bagenda kubeera nga bali seefu security weeri y'amaanyi sebo kati babawunsa weebali mwafunye Uganda Police ku mulyango wabaani abagenda okubeera nga bakwasaganya oba oliawo abayinza okugiraagira tulina ffe tubeera n'abawuba tukola n'abawuba nze era ffe Rafiki Promotions weteeka ekivulu wonna oba luddawa tubeera ne security tulebeera ne Uber security mujje nga muli bagumu nti security eri gulugulu ebyokunywa n'ebyokulya weebiri oba abantu bajje nga bakkusa embuto nga balidde era ekifo kye tulimu ekirungi nti byonna weebiri buli omu oba oyagala ebiri soft oba oyagala ebiri heavy byonna weebiri kyoyagala kibajja okusanza wooli so watugambye okuyingira mutwalo n'emitwalo pavilion ya mitwalo 2 waliwo tebo ekya tebo ekyo tubadde tetunaba kirowoozaako ekya tebo naye nga twayawuddemu nti mutwalo ku 2 so ng'oggyeko abayimbi bogambye abakulembeddwamu Betty Mpologoma witi n'abalala kyanjawulo ki kirala abantu abasuubira mu kivulu kino abawagizi baffe mwenna mbakowoola nti mubeere bagumu oba ovuddemu ku emu ey'okumakya abayimbi oluva ku stage SBL egenda kubasabukulula omuziki bannange mujje nga mwenywezezza bannange mpaka ku makya gwe w'omutima omunafu abayimbi olunaggwa gwe fuluma naye alina omutima ogw'amaanyi kubanga ekyuma ky'SBL balanti besa 20 egenda gasabukululira wano kirira abayimbi oluva ku stage nga music atandika ba DJ tubalina abakabi abagenda basusulira music omulungi tickets basobola kuzijjawa n'ayagala okubuukinga kati ayinza kuba ku namba ya simu ki ticket zijja kubaza ku mulyango ticket zigenda kubeera nga za ku mulyango anti kakati munange ebya Uganda obimanyi bakatwe medi mwebali kuba kakati ogimuwe essaawa eno n'akipulamu ezize golaba ojjuza naye nga teye akusinza okufuna kati n'olwensonga tiketi zakoolwo essaawa emu ng'emiryango miggule nsebo ndowooza otegedde bulungi nnyo nnyini ddala gwe ayina okujja mu kivulu kino ku Easter Sunday wano mu Kiyovu akatalekeka okowoola abantu bajje mu bungi banaye mujje mu bungi kubanga ekigenda okubeera wano muliro atakwagala oba okola ki oba omulaba Betty Mpologoma agenda bakuba emiziki bannange mujje mu bungi era abadde aludde okujja mu Masaka naye tumuleese ate nga bamwagala ate naye abeesunzo basisinkana bannange kubanga aludde bayimbira abantu b'e Masaka agenda basungu akayimba ke munasaba kagenda okubawa buli kayimba ke mumanyi nti mukagala ku Betty Mpologoma yewadde yagenda kabawa mubeere bagumu Betty Mpologoma wali Giovanni Luzinda wali n'abalala kwebali bangi bannange ne betatadeko ku kipande kwebali abagenda bakuba music omulungi era mugweyo mwenna kolomba kowodde mwenna Greater Masaka yonna njikowodde mpozi ku Yidi tuli kyamulibwa ne Ndugga Asana Ndugga ne ba Sakala Boys Sakala Jajja ow'empere kyamulibwa kuyingira nusu kasanvu mbakowoola mwenna banasobola okujjayo Asana Ndugga tumulina kyamulibwa kuyididde gye tuli
Kyamulibwa tulize na sound ki? Kyamulibwa tuli ne sound Homeland. Tuli ne Homeland ejjajja waazo eyasookawo gye tuli nayo. Sound nayo y'amaanyi. Era abayimbi we banava ku stage. Kyamulibwa kifo kiwawe? Ekyamulibwa bayitawo okuwoomeraka. Ewoomeraka garden weeryawo. Era buli wewabeera ebidongo baba bamanyiwo. Ekikulu ekifo kiri ku kkubo ate kigazi bulungi parking. Kujjako emmotoka yeetayingira naye gwe piki eyingira munda. Security ebaayo. Kujjako emmotoka ze zitayingira munda. Naye era tubeera n'abawuba mujje nga mumanyi nti security weeri. Kuyididde bannange mwenna mbakowodde Kyamulibwa, Akalungu, Miwula, Kitulikizi, Kigasa, Sebijja, bonna tubakowodde bannange mujje mutuwagire ffe abategesi bammwe ababategekera ebyakabi abatalimba ffe we tutimba omuntu abajja kujja tetutimba mpewo. Era naffe abawagizi baffe nkimanyi nti mukimanyi tetulimba tetutimba mpewo. Kye tubagambye muba mulina okukirabako. Kale ndowooza obitegedde bulungi nnyo. Ye Rafiki Promotions ekuleetedde Betty Mpologoma ku lunaku lwa Easter Sunday wano ku Kiyovu. Ate ne kuyididde Homeland egenda kubeerawo ebeere nga ebakuba omuziki abayimbi bangi nnyo n'olwekyo mujje mutwalo gumu okuyingira n'emitwalo ebiri ekintu mubeere nga mukikwasaganya mujje mu bungi bannange ekintu mukyongere mu vibe screens gagadde zigenda kubeerawo wano. SBL sound yegenda okubeera nga ekikwasaganya n'olwekyo mwenna mubeere nga muggwayo mubeere nga ekintu mukikwasaganya. Katale ke kakalala bannange mbeebaziza nnyo okumpuliriza. Amannya nga bwe nabagambye Mariam naye agakola ssente Mama Shamira Kyamulibwa. Abamu bayinza okubuulira Mariam ne bagamba oba yaani oyo. Naye erinoonya ssente lya Mama Shamira School of Beauty. Mukyala akwata ku baana ab'obuwala bayigiriza emirimu gy'omutwe. Kusiba nviiri bagole biri kimu kyonna nze wange nkikolako. Obitegedde bulungi. Kale mbeere mulungi mweraba.